Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Okero Onyum obujulizi bwa CCTV bwongedde okukyoleka nti ono abaana babandi yabenyigira era ne bafiira mu ngalo ze. Ngenda kujja ku details okusinziira ku Assistant Superintendent wa Police akola mu kunoonyereza. Ono agambye nti Okero lwamutukako ne yeetonda era n'asaba ekisonyiwo ono nga bamusanga n'obwambe ewaka butegeeza okuba nti oboolyawo bwakola emisango gino. Ngenda kujja ku details wabula ate mu mawulire amalala omubiri gwa Honorable Helen agutuuse ewaabwe ku kyalo ate oboolyawo ntegedde konti ne mu nyumba y'abakadde we by the moment wenkoledde video eno nga bali mu kubanga ssaawa yonna bali awo emiranga myerere gye gisaanikidde ekyo. Ngenda kuba naawo ntuukawo olunaku olwaleero poliisi ekoze ebikokweto by'enjawulo ku babbi ba booda mu kibuga Kampala era nawo amawulire ago nga yina mu maaso. Wabula kantandike ne gano yali ag'omuyambi wa Bobi Wine ayitibwa Najja Sheriff ono nno nga ebyaddala mukazi we nteberezaamu omusango gwe bamutaddeko ono gwa kukozesa line etali mu mannya ge. Omusango gwe batadde ku mukazi w'omuyambi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ayitibwa Don Sheriff, mukyala we ayitibwa Fauzia Bambi. Omusango gwe bamutaddeko gwa kukozesa ate essimu etaliiyo. Nkusaba ulize bulungi nnyo Nattabi Fauzia ate mukazi wa Don Sheriff olunaku olwaleero ate ebbaluwa eri mu bbanga etambulira ddala era ono jjukira baamukwata era baloya ne bateekayo kye bayita habeas corpus okusobola okuba nga oboolyawo embeera etambulira ddala mu mateeka ekintu ekyali denied. Ono baamuleeta e Kawempe ku CMI oluvannyuma lw'okuspendinga ennaku 35 mu gye bayise illegal detention okusinziira ku baloya ne bagamba nti ne bamukyajinga okukozesa essimu nga eri mu mannya ga muntu mulala. Nkusobola okulaginge uliriza bulungi nnyo wano. Kakati ono kigambibwa nti Nattabi Fauzia omukyala ate omukulu munnayuganda myaka 31 era nga ono muganda by tribe okusinziira ku kiwandiiko ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Okusinziira ku kiwandiiko kya poliisi kigamba nti Nattabi Fauzia ye mukyala wa Don Sheriff. Ono nno omukyala abeera mu bitundu by'e Kasangati Town Council mu Wakiso District. A statement of office, a prohibition of using another person's SIM card okozesa tekikirizibwa kozesa simu kaadi ya muntu mulala oba essimu kaadi eri mu mannya g'omuntu mulala era contrary to regulation 29(1) of the regulations of the Interception of Communications Regulations at 2023. Eteekero lyajja kitegeeza nti bw'olina line ng'eri mannya ga muntu mulala, you can always be accountable for that in case it happens. So ne bagamba particulars of offense, omukyala ayitibwa Nattabi mukazi wa Don Sheriff ono nno between January ne March mu ebyo ebiseera Kawempe Division Kampala District ono yakozesa essimu ennamba ne bagiteekawo awo ne bagamba nti registration in another person's name. My goodness. Era ne bagamba through WhatsApp calls repeatedly harassed and threatened. Byonna ne babiteeka mu sentence emu. Harassed kubanga kukinya muntu. Naso okujja bino byonna bye babulinga nga, so you can bring this word as well ne kiba nga kifitingawo. Kakati repeatedly harassed wadde nga kisi kyangu kubeera harassed and threatened mu sentence yemu ne kati abakulu basobodde okuba nga bakikolayo batyo nze naawe tetumanyi nange tusiri muzungu. Kati ne bagamba nti Nagesha Zifa with the intention of placing the said Nagesha Zulfa under fear. Kadi mbu yakozesako ng'akozesa WhatsApp calls n'aba ng'atiisatiisako omulala. Kati kitegeeza nti officers abaana bbiri zalina okuba nga annyonnyolera. Awo tuli olunaku olwaleero wadde nga byongera ddala okuba nga binakuwaza era ensi eri erinze nti kati ono bagenda muteekako musango ki mukazi wa Najja mukazi w'omuyambi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Uganda mwe tuli awo tuli olunaku olwaleero. Kati James Esariet yoyo musajja mukulu Assistant Superintendent wa Police ono nno akakasizza nti yayogera n'omuwawaabirwa oba prime suspect ayitibwa Okelo Onyum mu musango gw'okutta abaana bana. Ono n'akakasa nti almost byonna yali abikoze. Ono nno ye yakuba n'essimu eyasobola okuba nti eyita police era yaginyiga awo mangu
oluvannyuma lw'abantu okuba bagulizaako. Kigambibwa nti ku ssaawa nga 5 okusinziira ku butambi obw'enjawulo bwa CCTV ku lunaku olwo ennaku z'omwezi nga 2 wabula the following day ono movements ze maaso ogenda kuba ng'oziraba era binnyonnyola mu Luzungu ne mu Luganda, ensonga mbadde nkusaba osigaleko kati kakunyonyole kano akakulu nnyo. Ku lunaku olwo lwennyini Okello ayingirawo yakolo yajja na boda the following day nga lumu yatambulira mu motoka then nga 2 lwatta abaana yatambulira mu ki yatambulira mu ku boda era nanga ina akasawo era nayingirawo wabula ono ku ssaawa 5:2 bafulumya omwana omukati wano tetunagenda mu cameras biki awo bogenda biraba maaso awo bafulumya omwana da ku ssaawa 5:2 n'ayitamu ne bamuyisaawo ne bamutwala mu kalwaliro akali okumpi awo akalwaliro ke bagambye nti oboolyawo omusajja mukulu ono abaana babateeka then ne watawo dakiika 2 ne baleeta omulala then ne watawo dakiika 2 ne baleeta bambi omwana omulala bambi wonna Mukama Katonda yasobola okuba nti oboolyawo atabusukuza. Okello yasaba ekisonyiwo era nga bakamukwata n'agamba nti byonna byakoze ebibi asaba asonyiwe olw'ensonga nti era akimanyi nti agenda kusibwa oba okuttibwa. Esabet ono wa poliisi agamba nti yatesifayinga omukulu yatesifayinga nti ye kennyini yakubira poliisi oluvannyuma lw'abantu okuba nga bekola ki beekumamu ogutaaka. Byonna bigatta ku mboozi ya Juma eyamupangisa emotoka last week yatesifayinga nga byonna olwaliro bigatta. Nkusaba oyongere okuba ng'olaba olugendo lwa kooti olunaku leero oli mu bitundu by'eggaba olutambudde era nkusaba osigaleko ogenda kuba nga weewunya gwe agenda otubuulira wabula bo abantu baabiggyemu nnyo enta oluvannyuma lw'okuba nti wabaddewo okukandalira ne bagamba tebagenda kusigala mu musango oguli modro bwezi. My interaction with him, accused in his final remarks with me said he was sorry for what he did. He apologizes. He said he knew that what he did had consequences. He could be jailed or he could be killed. What follows? My Lord, in his expressing his fear and apology, the accused also told me that while still here at the scene, having slaughtered the children, when he saw the crowd coming to respond to the matter, he had made a call to police emergency line 112. He made a call to the police emergency line 112. So that evening, after interacting with the accused person, I handed him to an officer who took his statement, and I left him with that. What type of statement? A plain statement. Akulikayo mu musango gw'Okello kakati akankulage ate obuddu bwa boda obukudde ejjembe mu kibuga Kampala mu ggwanga lya Uganda era nga leero poliisi mu Ndeeba ekikwekweto semakwekweto basobola okuba nga bazuula parts eziri ku boda ne ennyumba ezibadde zitereka ebibbe oboolyawo aba prime suspects nabo ogenda kuba nga balaba era bwe biti mu bitambudde olunaku leero amanya bambira hands akusaba n'obwombeefu ku mukutu BTN Media atongerawo okubeera nga oboolyawo enteekateeka zitambulira ddala bunnyo era nkusaba osubscribing lwansonga nti binnyonnyo bye tukyakuleetera ne bino ate nkusaba oyongereko ate tutambulire ddala wamu. Yalugwe. Allah haulaha. Zinozunga nnyo. Mukaaga.
Eyo yingini eyo gye babise mu kaveera. Eyo mu kaveera eyo yingini eyo. Eyo yingini namba. Ejiraba. Super. How would you? How would you? This is the new one. This is not Bodabanda. Hey, Bodabanda. This is Bodabanda. Bodabanda is separate. Bodabanda. The other weno. Endala yiri muri munda. Yiri muri munda yiri. Endala eriwa. Ziziri. Gwe abasajja baasa abantu n'endala yiyo mu kaveera kola baka ka green baasa abantu. I'm by name Suranga Ronald from Kalangala Sese and a resident of Kalangala Town Council. Today we mourn or we condole a strong woman, a strong pillar to this country, a woman who has been with a vision for the country, a woman of people, a woman who has stood for the rights of the mothers, for the rights of all Ugandans. It is absurd today we are not with her. We pray that the Lord that has taken her blesses us with another person. Honorable Nachimuli Henen has been a great pillar to this country, has been a pillar who has been fighting for the rights of women, the rights of mothers mostly, especially in Kalangala. She has done a big part to uplift the values of women. She has done a big part to fight for the human rights of Ugandans. And we pray that zeal she has put up be extended to the leaders that are still alive. May the good Lord bless Honorable Nachimuli with internal rest. Honorable Nachimuli will remember that first of all, she didn't start as a member of parliament in serving Kalangala district. She started as a community development officer in Kalangala district and served for so many years. After serving for so many years, then she decided to compete and join the parliament. Nachimuli in the parliament, she has been vocal. Nachimuli has been friendly to so many members of parliament. Nachimuli in the community, I think it's the way she was brought up, maybe by the education background. She's loved, liked by all people in Kalangala. So we have missed a legislature that will never be